Okuloota ennyanja, okuloota emigga kyekirooto kye tugenda okuba tutunuulira olunaku olwaleero. Ne bagiyita Chosen Generation, Brother Steven. Twakutandika mangu nnyo. Okuloota ng'olaba owuga ng'oli mu nnyanja owuga, kati ku kyoto ekyo kyolina okuba ng'otegeera wabadde owuga otya, wabadde owuga ng'osomoka, wabadde owuga ng'olemererwa, byonna birina amakulu ga njawulo. Bw'oloota mukwano gwange n'olaba n'osomoka emitala w'eri, oluusi oyinza okusangayo ekibuga, oluusi okusangayo olukalu, oluusi okusangayo abantu. Ekyoto ekyo kiba kitegeeza mukwano gwange ogenda kubaako by'oyitamu, ogenda kubaako season gy'oyitamu ng'erimu difficulties, erimu challenges, naye ogenda kusomoka. Wabula ate bw'oloota ng'owuga n'olemererwa wakati, n'olaba mu butuufu ogenda ova mu kyoto ng'olaba olemereddwa, ekyoto ekyo kiba kitegeeza nti oli munafu mu nsi ey'omwoyo. Waliwo season egenda okuba ng'ekutomera, oyinza n'okuba nga season eyo oluusi gy'olimu wakati, naye oba weetaaga okuba ng'oyongeramu amaanyi mu nsi ey'omwoyo osobole okuba nga osomoka. Now, era nekiri kye nasoose okwogera ng'oloota owuga ng'osomose, osobola okuba ng'era oli mu mbeera nga mutuufu olaba teri pleasant n'akamu nga tesanyusa, naye noota ekyoto kino kibeera kikwaga ne mukwano gwange nti ogenda kusomoka. Just keep on doing what you're doing. Sigala ng'oli w'amaanyi mu nsi ey'omwoyo. Osobola okuloota ng'olaba omusota ku mazzi, ku nnyanja n'olaba omusota nga guli ku mazzi. Manya nti buli lw'oloota omusota nga guli ku mazzi ebeera marine spirit. Bw'olaba ebitabo by'okubikkulirwa Yesu yayogera ku musambwa ogutula ku mazzi amangi, ogwa Jezeberi. So bw'oloota mukwano gwange omusota ku mazzi, manya that is a marine spirit. Omusambwa ogutula ku mazzi amangi. Nawe omusambwa guno gwa Jezeberi mugumanyi bulungi nnyo, bw'obanga togumanyi osogera mu YouTube channel yo n'otekamu omusambwa gwa Jezeberi by Brother Steven, ojja kuba ng'oyiga bingi mu video eyo eri detailed bulungi nnyo, erimu ebyokuyigiriza bingi. Wanga otegeera omusambwa guno gwa Jezeberi. Gutambulirako omwoyo gwa seduction, omwoyo gusendasenda, gutambulirako omwoyo gw'obwenzi n'omwoyo gw'okwaka, byonna bitambulira wamu. Waloota omusota ng'olaba omusota ku mazzi, sometimes olaba nga gukugoba. Ojja genda okulaba ne mu bulamu bwo nga waliwo ebintu nga bino, oluusi osookuza okukanulaba ng'otandise okwakirira, ng'olaba oyaka nga waliwo ebikusendasenda okuba nga bikutwala mu bwenzi oba mu bukabakaba. Naddala ggwe ng'alaba ebifaananyi by'obuseego, olina emboozi eziwemula z'obeeramu, oyinza okuloota omusota guno nga gukugoba, omusota nga guli ku mazzi. Nawe bw'oloota nga olaba ennyanja eriko amayengo mangi, oluusi ng'olaba ennyanja eriko amayengo, amayengo gano gakiikirira omuyaga. Mujjukira bulungi nnyo sitoole ya Mukama waffe Yesu n'abayigirizwa be bwe baali nga bali mu lyato, omuyaga ne gukola ki? Ne gujja. Omuyaga gukiikirira ebizibu ebingi ebiyinza okuba nga bigenda kujja mu bulamu bwo. Oluusi oyinza n'okuba ng'oli mu bizibu bino wakati. Kati kisinziira ki ekibaddewo mu muyaga ogwo? Omuyaga gukumazeewo, gukubye eryato lyonna gulimazeewo, oba just obadde olaba mulabe? Oba omuyaga gubadde mutono, omuyaga gukakkanye? Mukwano gwange bulanga gukakkanye, Mukama akulaga yo overcoming. Omuyaga guba gukakkana, embeera yonna ebeera mu bulamu bwo eba ekkakkana. Osobola okuloota ng'olaba ennyanja eteese bulungi nnyo nga tewali buzibu bwonna, tewali muyaga, tewali ki, just ng'olaba ennyanja eteese. Ekyoto ekyo kiba kirungi nnyo. Toli mu kuwuga, toli mu kukola kino, ng'olaba ennyanja, waliwo ennyanja gy'olaba ng'eteese bulungi nnyo. Mukama Katonda aba akulaga nti eyo season ya peace, oba ogenda kulaba emirembe, oba ogenda kulaba essanyu mukwano gwange. Waliwo season gy'obeera mu bulamu nga tewali yadde n'ekimu oluusi ekikugoba. Yes, oba ogenda kulaba emirembe. And sometimes osobola okuba ng'olina wooli ng'onyigirizibwa n'olaba ennyanja ng'eteese, Mukama Katonda aba akulaga, aba ku assurance, kuzzaamu amaanyi. Osobola okuloota ng'olaba olina b'osomosa mu nnyanja, ng'olaba mu butuufu waliwo b'osomosa b'otwala emitala w'eri. Mukama Katonda aba akulaga nti waliwo abantu b'olina okuba ng'oyamba, abanyigirizibwa, okuba nga obayisaawo, okuba ng'obasomosa. Osobola okuba in form of giving them advice, osobola okubayamba maybe financially, osobola okubayamba ne materials g'olina, katugambe ng'engoye, ebyokulya. Waliwo abantu b'olina okuba nga osomosa, kibeera kyoto kya buweereza. Mukama yeebazibwe. Kisobola okubeera n'ekyate eky'okubuulira enjiri, ng'olaba olina abantu b'okola ki, b'osomesa ddala ng'oli mu ki, ng'oli muweereza. Osobola okuloota ng'olaba owuga mu mazzi nga makyafu, amazzi amakyafu gakiikirira ekibi. Wabeerawo ekibi ekiba kikyali mu bulamu bwo, ky'oba olina okuba nga weenenya maaso ga Katonda nga tekinaba kwenenyezebwa ekibi ekyo. Osobola okuloota ng'owuga mu mazzi amakyafu, and sometimes ekibi kino oluusi oba okimanyi naye nga mutuufu okyekkirira nakyo, ojja kuloota nga owuga mu mazzi amakyafu. N'ebirooto bino bye njogerako si bya mazzi necessarily nti
waliwo balutangamu ekima amazzi, that will be next time tujja tubyogerako ebyo, just njogera kyakubanga osangiddwa wa ku nnyanja. Now osobola okuloota nga olaba oli mu lyato, eryato lino olina okwegendereza kiki ekituuse ku lyato liseeyeeya bulungi, musanze omuyaga, musanga omuyaga, those are the difficulties oba ogenda okusanga mu magenda ku mukwano gwange oluusi zoba oli mu ssaawa eyo. Kati ekyapeninga enkomekero y'ekirooto kigabeegera amakulu gaakyo, wasomose bulungi mu lyato, omuyaga gwabakubye, okeza okuzuuka nga omuyaga gubakuba gubaze nogubaza eri, wadde olemereddwa nga omuyaga gukubye nga gwakuba bayigirizwa ne bagwamu n'endasi. Kati mukwano gwange tebaweetaaga okuba nga okoola obuyambi okuva eri mukama waffe, oba nga weetaaga okuba nga oyigira mu kusaba n'okusiiba okwongera ku mwoyo gwo okuba nga gweyongera amaanyi okuba nga owangula. Olwota oli mu ferry oba cruise oba emmeeri n'osomoka n'ogenda emitala weeri, bubeera buwanguzi, so bubeera mu mazzi ng'olaba tewali buzibu bwonna ng'osala n'owangula, kibeera kirooto kyaki kya buwanguzi, kya overcominga. Na osobola okuloota nga olaba oli mu nnyanja naye ng'oli mukazi nga wakati oli awo wekka, oluusi tolina ayamba. Kino ekirooto kiri presenting omuntu ali mu bizibu nga mutuufu you don't know any way out. Kyoba olina okukola mu kirooto nga kino mukwano gwange kubanga onoonya omwoyo omutukuvu, okunoonya amagezi, onoonya Katonda okuba nga akola ki, akuyamba. Kiri presenting omuntu ali mu bizibu nga mutuufu talaba ki, talaba buyambi. A confused person, waliwo abalokola abatuka ne babeera confused, n'abeerawo ng'ali stagnant, ng'alinga tamanyi nti muki, ng'alinga tamanyi mulokole. Oba olaba ng'oli awo kukazi nga wekka, olinga alekeddwawo. Mukwano gwange Mukama tasobola kukulekawo. So kiba kirungi noba ng'onoonya omwoyo omutukuvu, noba ng'onoonya Katonda agenda kuba nga akusomosa. Osobola okuloota ng'olaba ennyanja, mutuufu ennyumba yo eri mu nnyanja wakati, ng'amazzi gazze ne gayingira mu nnyumba yo ng'ogirengera eri mu nnyanja wakati, oba oluusi nawe mwoli. Mukwano gwange biba ebizibu ebingi ebigenda okuyingira mu maka gammwe. Kiba kirooto kyakubanga mukwano gwange olabulwa, kubeera kulabulwa kw'amaanyi okuva eri Mukama waffe Yesu Kristo. Kyoba olina okuba nga okola kubanga osaba to pray against the evil plans of the enemy, programs byonna omulabe sani byonna programs magenda go maka go byonna olina okuba nga obisazaamu n'osaba okwagala kwa Katonda okuba nga kukolebwa. Yeremiya essula 29 olunyi olw'okumi lugamba I the Lord know the good plans I have for you, nti Mukama Katonda alina plan ennungi, Mukama Katonda yamanyi plan ennungi eri ki, eri obulamu bwo. Okay, na olota nga olaba ennyanja ya bbulu, omanyi ennyanja ekiyamba bifaananyi ebeera ya bbulu, nabagamba kala bbulu representing obwakabaka bwa Katonda. Olota nga olaba ennyanja ya bbulu, manya mukwano gwange n'ekibeera kirooto ki kirungi naddala ng'eteese bulungi nnyo, ng'eteese buki bulungi nnyo ddala. Ene bw'oba nga olimpya subscribing ku channel eno okonekade ebirooto byonna by'oloota, genda mu YouTube channel yo osachinga ekyoloose, ojja kuba nga ofuna meaning. Katugambe okuloota ng'owuga by Brother Steven, ojja kuba nga ofuna meaning. Okuloota ssente, okuloota muwogo, okuloota lumonde, okuloota engoye, okuloota colors, tukoze video eziwererako ddala. Okuloota omufu, okuloota byennyanja, okuloota kyekirala, byonna ebirooto ebisinga byonna tuzze tubikavalinga wano ku Dochezo Generation. So genda mu YouTube channel yo n'osachinga kyonna ky'oloose noba nga ofuna meaning. Tolinda kuloota birooto nga tonnabitegeera, oba oli buli kaseera tujja kubeera ku internet, weetaaga okuba nga osabirawo. So kirungi okuba nga oyiga ebirooto ebiwererako ddala. Osobola okuloota nga olaba nga owambiddwa mu mazzi, ng'olaba owambiddwa nga oli awo kidnappingiddwa bakutwala. Manya mukwano gwange era marine spirit era ebekutwala. Ekintu kyonna ekikutuukako ng'oli mu mazzi nga si kirungi, most of the times under the influence of the marine spirit, omwoyo gwe gufugira muki mu mazzi. Ndowooza Abaganda bamuyita mukasa w'ennyanja, naye nga Bayibuli emuyita Jezebeli, omusambu ogwo ogutula ku mazzi amaanyi. Omusambu guno gwa maanyi nnyo, naye Katonda waffe w'amaanyi okukusinga. He's above every power, every force and every principality. Oye Yesu. So mukwano gwange ekintu kyonna ekikutuukako mu kirooto teweeralikira totya, byandibanga ebisinga byenjogedde biri so negative, naye kyenjagala okugamba you have to overcome, just olina kutegeera butegeeza ekyokukola. So bw'osobola okuloota
nga olaba oli mu mazzi, oli mu lyato oseeyeeya, oluusi empewo ekufuuwa ekuzze n'ekuzza eri, oluusi amayingo gakutwala gakuzze n'ogakuzza eri, mukwano gwange manya nti ogukuba mwoyo gwakwenjeera. But also under the same spirit, mwoyo guno gwaki ogwa marine, ng'empewo gyesanga gyekuzza, oli mu kaato oba oluusi oli awo oluusi nga kuliko n'amayengo gakuba gazze eno gazza eri. Mukwano gwange kyekimu era ojja kugenda okulaba nga n'obulamu bwo bwe butyo bwe buli. Nebirooto bino byonna byenjogedde si birooto bya kukima mazzi ku taapu, no. Bagambye byenja byogerako separately kubanga naawo byo bina meanings ez'enjawulo. So kyolina okusinga okutegeera ku kyoto kino ekyoku nnyanja ng'owuga, kiba kirungi nnyo n'otegeera mukwano gwange nti ebiseera ebisinga gyebeera marine spirit yeba amaanyi gayo gaba gagala okuba nga influence. Marine spirit, wenjogera marine spirit gubeera musambwa ogufugira ku mazzi. Yes, omusambwa nga gufugira ku mazzi. Kirooto kyekimu osobola okuloota nga oli ku mugga, ng'oseeya ku mugga, byonna byenjogedde yasi tojja bujja nnyanja n'oteekawo omugga, oloota owuga mu mugga, mayingo g'omugga gakuba, odde eno odde eri, musota ku mugga, byonna kisigala kyekimu mukwano gwange. Okay? Nawe kyenja okusembyayo osobola otangulaba nga waliwo ekkuba erikubiddwa mu nnyanja wakati, ng'olaba waliwo ekkuba erikubiddwa mu nnyanja wakati ng'oli omwo mw'oyita. Yes, nga bw'olaba abaana ba Isirayiri Mukama yali abajja mu nsi ey'e Misiri ng'abatwala e Kanani, yakuba ekkubo mu nnyanja wakati n'abayisaawo. Sobola otanga oli mu kkubo eryo wakati mu nnyanja, yamanya mukwano gwange nti Mukama Katonda alina ekkubo lyakubidde okuba nga osomoka embeera gy'oli okuba ng'oyitamu, okuba ng'osomoka ebizibu ebyo by'oli mu kuba ng'oyitamu, challenge ezo z'oli mu kuba ng'oyitamu. Mukama Katonda alina ekkubo lyagenda okukubira nga si magezi go gwe nga ggwe, naye ye Katonda waffe yagenda okuba nga akuyisaawo. Osobola tekirooto ng'ekyo weebaza Mukama, ate oyongera okuba ng'osigala ng'osaba ng'okkiriza Katonda mpaka nga Mukama akusomosezza. So mukwano gwange mberekereze kakomaawo, nze Brother Steven, eno bagiyita Chosen Generation, nga tubatuddamu ebirooto ku eno channel n'okuyiga ku bintu eby'enjawulo ennyo ddala. So subscribing okonekade bw'ona kikola ekyo buli we tunaba ataddeyo video gyaba ng'ofuna notification. Ate ekirooto ky'omu comment section tujagiza ku kira kisobola bitunaba tuzzeemu. Kale Mukama banjagalire, abansanyusize, abakole bulungi, ate muwangule mu linnya Yesu Kristo, Mwana wa Katonda omulamu. Amiina.